Julius Ssekitoleko talina musango. Bino bye bigambo ebyogeddwa Minister avunanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga lyattu David Muhoozi bw'abadde mu Parliament ng'okusinziira ku bujulizi bwonna obukuŋŋaanyiziddwa Ssekitoleko talina musango gwonna gwe yazza bw'otunuulira amateeka g'eggwanga. June 2021, the police file was submitted to the office of the DPP, and the DPP's opinion was that the suspect had not committed any offense known to the laws of Uganda. The DPP instead recommended for a disciplinary action against Ssekitoleko outside the courts of law. The DPP accordingly ordered that Ssekitoleko be released unconditionally. Minister era ategeezezza nti Minister era asabye wabeewo enteekateeka ey'enkizo bannamyamizannyo gye balina okuyisibwamu naddala okuyita mu kutendekebwa saako ne mu byemizannyo ebirala okulaba nga bano bwe batuuka okutambula babeera basaanidde. They amplified in unison by this Honourable House yesterday through the motion and attendant resolution to recognize the achievements of our team at the Olympics, reasonably rewarding and incentivizing sportsmen and women. Through the various proposals made in that motion and subsequent resolution, we reinforce and inculcate the idea of East or West, home is best and more attractive in the minds of these sportsmen and women. This, in addition to adequate mentorship during training sessions beyond mere physical sports training activities. Kyokka ye nampala w'oludda oluwabula gavumenti John Baptist Nambeshe asabye gavumenti okuvaayo eriyirire Ssekitoleko, naye omumyuka wa sipiika wa Palamenti Anita Among n'alabula Nambeshe ku nsonga za Ssekitoleko saako n'amakubo amalala mw'alina okuyita okuliyirirwa. Heavily indebted as a country. So the frustration that he suffered and then eventually brought here at the airport on handcuffs, and then is found with no. Government must definitely compensate Julius Ssekitoleko. If he wants to get compensation, he can either go to human rights or go to court for that. Madam Speaker, I am just giving you a free advice, pro bono. Ababaka ab'enjawulo nabo bavuddeyo ne boogera ku alipoota eno efulumiziddwa. Must be another issue, maybe financial, from the officials when they wanted something and they used Ssekitoleko as a backup. Secondly, as we have heard that Ssekitoleko has a lot of debts here, I want to request the necessary authorities to at least help Ssekitoleko, since he's the national champion, to get something in order to motivate other sports personalities. To consider ways of how to support our sportsmen and women in how to manage frustration. It is a fact, Madam Speaker, that most of our players, when they go to compete, they go with a lot of expectation. Partly because I think the ministry has not developed a clear system or ways of supporting the people who go to compete. The Minister of Sports should take it up and make sure that we find a way not to allow our young people disappear when they go out to play. Otherwise, this is going to be in a record. They have already heard that Ssekitoleko broke no law, and therefore the rest also will fly off. Ate Honorable Asumani Basalirwa asabye gavumenti okuvaayo yeetondere Ssekitoleko, kyokka n'egattako nti wateekeddwa okubaawo engeri ey'enjawulo, engeri ensonga ezifaananako bwe ziti gye zirina okukwatibwamu. Omumyuka wa sipiika wa Parliament Honorable Anita Among avuddeyo n'assa ku nninga Minisita avunaanyizibwa ku byemizannyo wano mu ggwanga adde mu Parliament sabbiiti ejja ku lunaku olwokubiri annyonnyole ku mitendera mwe bayita okulonda bannabyamizannyo abagenda okukiikirira eggwanga lyattu mu mizannyo egitali gimu emitala w'amayanja. Kinajjukirwa nti Ssekitoleko yali omu ku abo abaagenda mu ggwanga erya Japan okwetaba mu mpaka eza Olympics mu kibuga kyayo ekya Tokyo, kyokka ono teyasobola kwetaba mu mpaka ezo ng'okusinziira ku bakungu abo be yali agenze nabo ono yali tasaanidde era nga
nga yali alina okukomawo wano mu ggwanga lyattu kyokka ye n'akyusa enteekateeka ze n'asalawo okwagala okubulawo yeenoonyeze ku mbeera ennungi mu mawanga amalala kyokka oluvannyuma ono yakwatibwa era n'addizibwa kuno n'akwasibwa poliisi wadde oluvannyuma nga yayimbulwa ku kakalu ka poliisi. Eggulire lino likusakiddwa Issa Kigongo ku lwa 44 eggulo.